Kuncha lelo pressure 24/7 Asiibidwa mu Kooti ya Buganda Road. Abawuliza bange abalungi n'abalabi baffe kansubiri nti Mukama abakumye bulungi, mwebale kutuninga in, mwebale clickinga, kusubscribinga na kutapinga notification button era ate nakikola mukwano nkusaba okikoleko ku ddakiika eno tuleke tugende mu maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Pressure 24/7 aleeteddwa mu kooti olwaleero mu maaso g'omulamuzi bamuyita Chief Magistrate Ronald Kayizi, era pressure yowozezzaako ng'agamba nti emizimu gy'abajjajja be gyamutuma owa Kabaka mbwera awandikidde obwakabaka bwa Buganda enfunda nnyingi nga tebamuddamu. Pressure buli amuwaga tetumumanyi naye nga n'olunaku lwaleero teenyenyezzaamu, alaze nti muvumu era n'agamba nti ye bajjajja be baamutuma. Tawemudde, tavumye naye nga byebyo ebigambo ebibadde bimuva mu kamwa nga asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi. Ebya pressure byo bikyakaaye era nga gano gaakatuukawo gaakagwawo ssaawa zino. Wenjogerera ssaawa zino pressure akyali mu kooti era nga ebibye bambi bigenda kubijja kubanga tali remote at all. Tali remorseful at all. By remorseful ntegeeza nti omuntu nga tali ngambe ntya teyenyenyamu wadde tayagala kwetonda kyokka ng'akimanyi nti kyakola okuvoola obwa Buganda, okuvuma Kabaka kyali kivve. Era pressure 24/7 bamusazeeko enviiri mu kkomera abadde amazeemu wiiki nnamba. Embeera gy'alimu si nnungi era nga mumulabira awo mukalukalu we baamusiba yakaaba amaziga naye nga ssebo ye mukalukalu era agambye nti ye bye yayogera bajjajja be baamutuma nga abyogere, be baamutuma abo bajjajja oba bajjajja ki ajja kuba abitebya era byonna tugenda kuba tubibaleetera nga wenjogerera kooti ekyagenda mu maaso nga ngenda kuba mbaleetera amawulire gonna ag'olwaleero aga pressure mu kooti aga Rema, byonna tugenda kuba tubibaleetera. N'omukyala eyawababira pressure 24/7 omukyala Jennifer Fufiga si musanyufu eri obwakabaka bwa Buganda. Yagambye nti yasiba pressure olw'okuba yali ajooga kabaka we ng'ajooga ne President Museveni ate nga President Museveni ye boss wa Jennifer Fufiga. Mujjukire nti Jennifer Fufiga bamu appointinga era nga presidential advisor. Jennifer Fufiga yagambye nti ekyo kiwandiiko Buganda kye yafulumya nga kikonfaminga okukwatibwa kwa pressure 24/7 bandimu including zemu ne bamwebaza n'agamba bannange omuntu wakolanga ekintu ekirungi mumwebaze ate mulina kumwebaza in public kubanga ekintu aba kikoze publicly. N'agamba nti tewali muntu n'omu yavaayo n'asiba pressure 24/7 naye yalina obuvumu obukikola. Lwaki tebaamwebaza? Lwaki baalaga nti be balinga abamusibye? Era abantu abamu bagamba oyo Jennifer Fufiga just yeeteekawo buteesi naye nga si yasibisa pressure 24/7 kubanga Buganda yafulumya ekiwandiiko ekikonfaminga nti pressure 24/7 musibe nga tekuliko linnya lya Fufiga. Fufiga ekyo kintu teyakisanyukira. Era ng'ono omuvubuka pressure 24/7 ye agamba era alemeddeko agamba nti yalina okubeera kabaka wa Buganda era mbu Kabaka Muteesa ye taata we era mbu Kabaka Muteesa si ye taata wa Kabaka Mwendo w'Omutebi, ono Kabaka aliwo kati. Ye yagamba nti Kabaka Mwendo w'Omutebi mutabani wa Amiini ate mbu ne President Museveni mutabani wa Amiini. So mbu President ne Kabaka ba Luganda. Byali bigambo bya pressure n'engeri gy'amusimbye mu kooti agenda bitebya. Waba alina bwino ajja mwogera, waba alina abamubakinga up abamuwayo akasente nkiwa bajja mukyonya buli kimu akyogere naye nga byebyo ebiriwo. His hearing started today. Ebintu bikaaye bamusimbye mu Buganda Road Court era ng'omulamuzi Ronald Kayizi yali mu kukola ku musango gwe. Pressure yoyo waliwo no bakadaama ababadde bakaaba amaziga ennaku nga 2 emabega nga bakabirira pressure bagamba pressure baamuteekawa, pressure tebabanga baamutta, pressure tebanga yabuzibwawo ndowooza bakakkanye. Era mu comment section abantu bali bagamba be bano bannaabagereka ba pressure abamukabiririra nanti bamuyita Kabaka pressure. So ebya pressure byebyo ngenda kuba mbaleetera byonna ebyavudde mu court hearing byatambudde bitya. Agenda komezebwawo ddi, bamututte mu komera ki kati
byonna ngenda kuba mbibaleetera abasasi baffe gye bali eyo batuwa information yenna ali authentic era nga court hearing ekyagenda mu maaso. Mwebale tuwuliriza, mwebale kutuninga in, mwebale byonna mwebalire ddala.